maama wa Gravity avudde mbulamu bw'ensi eno kitalo nnyo bannange era Mukama amusaasire byonna ebyamusobako bambi bwe kibanga kituufu ti maama wa omuyimbi Gravity avudde mbulamu bw'ensi eno kitalo nnyo bambi Mukama abagumye okufiirwa maama si kintu kyangu. We all know mwenna baamulekwa abali eyo mbatumiddeko nnyo enfunzi nga gwafiirwa maama ne taata ate gwe weetaaga kugumya bannange obulumi bw'omuzadde tebuwona era tewaba kulimba mbu bw'ofiirwa omuzadde mbw'owona obulumi tebuwona ate naddala okufiirwa maama bannange Gravity Mukama akusaasire bannange okufiirwa maama kiruma bana omuzadde aluma buuza nze abantu ebabafiiriddwa ffe empisa yaffe wano mu Buganda oba afudde omumanyi oba tomumanyi ogamba nga kitalo kwaffe nali ekkubo kale obulamu bwange bwakyuka my life changed ne bambi ne bazannywa aba dormitory Bruno K, Lady Pazo, Kasuku, Shalom, Frank Antambi, abana abo bambeereddewo bambi. Abantu abakubeererawo mu biseera by'ennaku be banno. The people who show you love. Ng'oli mu biseera by'ennaku be babo. Naye abantu mwebuza amagezi. Owooza nnoonya mikwano. Olina abakwano bo bakubeererawo. Tukagwe owooza onoonya mikwano. Nze abantu abandaze love. Shalom, Frank Antambi, Kasuku, Bruno K. Banange mwebale. Nze ever since when I feel my dad, abantu abo bambeereddewo mu bubi ne mu bulungi. They have checked on me. Bambeererawo bambi, bantwala mwezo zipate. Mbere kula nti I move on. Bane muyiga okusiima abantu abababeereddewo mu bizibu. People appreciate omuntu yenna akubeererawo mu bizibu. Abantu batwagala mu biseera by'amasanyu. Abantu bajja kunoonya mu by'amasanyu naye mu nnaku tolina gw'olaba. Naye nze abaana mbalabye. Naye kati n'osanga embwa ng'etudde wali. Mbu Junior, noonya emikwano. Mikwano kyeki? Omukwano kwagala. Omuntu yenna akulaga okwagala ye mukwano gwo. Munsi tebanoonya mukwano. Love will always find you. We don't look for love. Love will always find you. Teweetaaga kunoonya mikwano. Emikwano giina. Ne because tosiima. Abantu bababeereddewo. Abantu babakwatiddeko naye temusiima. Bane muyiga okusiima. Muzunga n'abantu batabaliiko. N'ogaana n'okukwata essimu ogikubira omuntu eyakubeererawo luyale. You don't appreciate. Oza abantu babi, abantu bantama. Gwe mwangu. Omuzungu yagamba mbu I don't have friends. Munne n'amubuuza are you friendly? Oza sina mikwano goli friendly. Abamu mpisa zammwe embi ze zibamazeeko emikwano. Olina empisa embi. Toyagalikika. Okugeyageya oli ku mikwano gy'ogeya. Nze Junior sigeya muntu. Nga bwe nzija wano ku live nembi bagamba era wenzirayo nembi bagamba. Nze abantu kyebanjagalira nze sigeya. Nze sigeya abakwano bange. Bw'okola ekinyiza nkugambirawo. Ayenze kugamba ensi yonna ewulira. Kasaagala odde eri onzireko. I tell you when the whole world is around. Nze bwento bwendi. Siina nkwe. Nze siina nkwe. Abantu mwine enkwe. Omuntu ajja bw'avaawo ng'omuddako omugeya. Now which type of friend is that? Mwoza abantu tebatubeererawo mwe mubeererawo abalala. Temuziika. Nze nina wano abayimbi bemmanyi tebaziika. Bayimbi bannamwe bafiirwa temulabikako. Oli eyo oli makalina ate gwe wamala maama osula munyonyo oli kyanja. Mukwano lw'onaafiirwa otegera nti abantu bagasa. Ebyo muddawe bye bibozi bye munyumya ebyo mbuze nakowa abantu nga tonnafiirwa.
nga tonnafuna bizibu naye olifuna ebizibu jategeera nti abantu tebakoyeka kati ogati ati okoya abantu nga ne sanduuka eyo bantu bebali gisitula walabeko omulambo ogweziika. Have you ever seen a dead body burying itself? It is still people that will bury you. Mu kifo ky'okunoonya abali baziika mukola ntalo ogera ku TV kuvuma banno gwevo onoonya ntalo ku bantu novuma Shalumo novuma Junior novuma Kasuku ani ali baziika banna ne lwaki temukula nze okufa kwa tata wange kwankuza. When I lost my dad I grew up kwa nebe nali sitasubira kujja bajja ne butakula kwe bumazeeko emekwano oyagala abantu bakubereyo gwe tobabeererawo abantu balwala ne bagenda malwayo tolinnyayo olinda omuntu afe ojje ng'oleeta embuto abantu balwala tembalambula mu malwaliro naye nga bamaze okufa we mujja ne mwetema ebyekisiru nze nja kuweerera abaana nze nja keneneanira nze ngenda kuwawe nti ate ekisookunyiza aboogera mu maziika tebatuukiriza nze nenawana abantu mwasuubiza Junior tofaayo taata okwagenze fe wetuli mbanoonya bunoonya kati naddala mu abayimuke project mu abajje no muzimba noonya bunoonya mwayogera bimeka ku maziika. Junior don't worry we are around mbanoonya nga anoonya ensenene naye nga taata wange kikyatakolera MK project. He was one of the people abavo ne boogera jje no muwozi. Today I'm looking for them like grasshoppers. Kati ze tonyongera bantu twanze nakula nkola bintu ala maaso awo kumaziika awo nga boogera ebinyuma. Come to my office after burial look for me nga noonyeza bantu bane neewuunyeza era nze abazadde abali eyo mbagamba mwagala abaana bammwe nga temunnafa. Njakiddamu love your kids. Teri muntu agenda kwagalira mwana nga gwa muzaala bane mwagala abaana bw'oba oyina ssente omwana wo muwe life. Nze taata wange yanjagala. My dad loved me. Era sejjusa era abantu banga Junior oli daddy's boy ogenda kononeka lwaki obeera nnyo ne taata wo banange ng'okyayina omuzadde beera naye bana omuzadde kwali kuvaako ojja kaaba gwe ojja genda ne ku malaalo muli eyo mugulira abantu myenge oli mu bbaala weeraga maama we ali mu kyalo abona ekyana kiri eno kiri mu kweraga mugulira abamalaaya myenge olwo babawaane mbu mutegeera nnyo nyoka ali mu kyalo abona n'amannyo gamuwangusa biri ku TikTok bivuma abantu biri wano ku TikTok bimanyira abantu nomuga maama we aliwa where is your mother maama we ali mu kyalo abona mu kifo ky'okunoonya abantu bakuyambe oli wano omanyira abantu lwaki temuyamba bannyammwe abawangusa amannyo wava wano ogenze Dubai kola oli eri oyasaamirira oli Saudi Arabia oli mu Oman oli eyo yasaamiridde azifu TikTok yekuzaala mubeera kuno ne muwa ensala zammwe gye babazaala yewa bado tuyere pyo people nebimala obudde bungi biri ku TikTok webyewemula webivuma abantu. Why can't you help your parents? Stop saying Junior is a America. You know means that nina katabo ke Bungereza make a bulletin at your home. Ebyo gule myenge mabara tebijja bayamba okweraga. Nozo omuntu ali mu bala spending a set nyina mulwadde. Mama we mulwadde yalwala. Bali kirudu bagwe ddalu. Ne ekyana kiri mu bala ku kati woko. Mu ba planned kids. Planned diwa. Planned nga nyoka ali kirudu. Taina medication. Aina damu abantu bebweru mu. Utuse mu America otandise okwewa nganguka n'emisege werabidde waje wava. Kikwase ensonyi, kikwase ennaku okuyamba abebbali nga famire ye bonaabona. Famire ye eri bubi oli kuyamba abebbali bakuwane mubabawane tewali agenda kuwana soko yambe famire yo
N'omuntu noba oli mu America oyine sente maama wali bubi ennyumba egenda mukuba ne oli eyo mboli mugagga sibanyanze je ndaba mu British mwine byo mwetekake bibye kisiru nze nina akatabo. What is a passport really? What is a passport? Can you take a passport mu bank ne bakuwa loan? Can you take your travel documents? A passport is a travel document. Your passport yange eriwo. Even that passport see you. Bosome mabega wa passport eriko property of government. Passport see your property ya government. Gwejibikule mabega. Nsa omuntu ekintu kyonna kyotatwala mu banka kukuwa sente tokyewanisanga mu nsi. Me to have a passport meramu ne land title okuba ne passport mbamu n'ekyapa ky'ettaka because the passport has no value. Nusanga omuntu obwongo bwe imperialism bati mwakulira mbwavu alaba passport kyamaani amana American mu American yenge wamwe babona baganda bo basabiriza oli UK muri yo yasamiridde tugenda okuzikanga ne wamwe wakwasa ensonyi munafe yali ali ku kyo mu America muzimbe wamwe mulekerawo okusanyusa ensi kwata sente ziwe baganda yamba maama wo muyambe banyammwe awo mwerage bulungi awo ensi muje yagalireko bulungi nini muyamba abebbali it's bad by the way, it's bad. Junior yango onyiridde iye kati munjagala ndi bubi ebyo bye bibaluma ne badda masabo mu kifo kyokkola kati ze plan mulekondo ogenda ogekoki babereyo masabo mbubandoga mbuba nange Junior yanga anyirira mubirabye Katonda yasalawo mutonzi waffe yasalawo mukwano va mu ssabo genda ononye sente bemuwalana bali bulungi obasinga ate nga mutonzi waffe yasalawo Allah mutonzi sigwe singa gwe wali asalawo wandibadde bye tuli naye tobiri bikuluma oliro yagala kubanga nze tosobola kubanga nze mutonzi waffe yasalawo mbu Junior yange ogeze kangeje ne munangira amabugo omuntu bwonyirirako mbu Junior aliko sente za Museveni kati ndi ku mabugo siri ku za Museveni kati banda bangeze mbala banyirira mujja kuloga temunnaba nno nayenza amagezi gembawa mwandibadde munoonye emirimu ne mukola okusinga okuwala na Junior naye banenze n'abampala n'abalabi kubanga bajja kulumu omutwe paka ebalikoowa bannanga abampala namulabi kubanga njabbalumya emitwe paka bwe mulikoowa. So sendi zaayo omwana oyo return that girl that show. We are not happy with you. Kati babuze waliwo ekintu kyesitategeera mwabapangisa waki mulunda embwa. Okay, you are renting somewhere but you have a dog. Bweri lumalandi road oliddawa abapangisa mujjewo olugezigezi opangisa omuzigo gumu olunda embwa ate gavumenti era tugisaba eteekewo eddembe ly'ebisolo. Omuntu oli tosobola nakweriisa olunda embwa zijja kuluma landi road. Abapangisa balina olugezigezi ono omuntu aseba opangisa omuzigo gumu oleesa akayumba k'embwa kati lwenti lwaki tosasula wa mirundi ebiri embwa n'ogisasulira naawe ne weesasulira. Honorable Asasideko tagenda kudda. He told me publicly. Nangamba I'm the next MP of Kampala. Nzijanga independent. Sagala kunyiza abantu. I'm coming as independent. So Honorable Asasideko, and remember is my relative. Kati wada abadde batandisa agabozi. Banange bino si byansikirano please. Honorable Asasideko is my relative. He gave me the Kampala city already. He recommended me. So boys dormitory egenda nonya kalulu. Na wangu de dambu lwako kulayira. So boys dormitory tugenda nonya kalulu.
Kasuku is in charge of the campaigns. Jebagita office of the MP of Kampala. Emeni motwaji gabiedda. Bulunoke ali in charge of girls affairs. Byonna bikwatagana n'eby'abakyala mu Kampala. Sister Buluno yabirimu. Sister Shalom ali in charge of abasazi b'enviiri. The barbers. Mwena abasazi b'enviiri mu Kampala, Shalom is in charge of you. Tayagala kusala nviiri. Professor Warren Balukeza Ntambi. Oyo ali in charge of ebyamawulire in my office of the MP of Kampala. Abasamize mwena abakolera mu kibuga Kampala liri puzzle yabakwasaganya. Buli kisiti nakolesa bo liri puzzle. Mwewandiise. Ani gwendeseeyo. Who has been left? Mu dormitory. So senga liri puzzle are in charge of which doctors in Kampala. Yajoga banga license. Ate Shakibu soko omuleke. Obufumbo bwete bunnatereera. Zubeda muteekewa. Kizibu olugambo lwa Zubeda gwajja okulongosanga office yange. Zubeda, you are in charge of mopping the office of the MP of Kampala. Saimo Kawalata. Saimo gwagenda slow box w'obululu. Saimo, you are in charge of box w'obululu. Saimo Kawalata. Gwe twakwadde gwa kusitula box w'obululu. Where there electoral votes, Saimo Kawalata. Muzeyi Kagato. Muzeyi Kagato soko omuleke. Tunoonye we tumussa. Bintu biri bikume bino. Wekuuma obutawebula kitiibwa kyo n'okweyambula ekyokubiri. Kuma empisa. Ekyokuna kuma Katonda. Ekyokutaano kuma obuyonjo. Obuyonjo buno n'obuyonjo. By the way, ku nsonga eyo abaana nga beeyambulanye ennaku zino abawala. Abawala mweyambudde nnyo. Ate timwerabira nti bye mulaga baabiragadda. Tubisomako nenga tukyalina mu P7. Katolina kipya kyotulaga. Bambe muweebuuse nnyo. Muweebuuse nnyo. Ate ebintu bikyali bipya babigula ne ku internet ennaku zino. Babigula ku internet. Bogenda mu America osokwata ku internet noga nti njagala mu Spana. Ndo mu Spana ali wanti ali mu 5 oyagala mu 10 kilometers 20 kilometers thank you blessing. Oyagala mu 50 kilometers ali mu 30 kilometers. Nimba kuletera bifaananyi n'obwererebwe ne figa ye. Nga teri muwala muno mu Uganda alina figa ngeyo. Ne bagamba $10. Najja n'akuwa ebintu n'otambula n'agenda. Kati bisibi bipya bimutulaga. Mwabatuwe mula. Terina bipya bimutulaga. Ekyokubiri njagala omanye ekyo si kya bbeeyi. Luli byali bya bbeeyi nga timubiraga naye kati mubiraga tibikyali bya bbeeyi. Ate abalamu kummwe mwawuukuuka. Ekikanemu okwiraba tebankira baawuukuuka. Omwana n'atanamboole. Muwala gwe walolabeeko omuntu ng'ali awo banoonya Diamond ng'ali awo bamusima mu nsi mu ttaka. Kuma ekitiibwa kyo yambala engoye zo. Naye muli kuno mwukuukuuse. Mulinga ddangali. Mutambula muti mumaguka ate namwe temuteredde banna. N'okola ka video ng'ositamye. Empale erabika. Mwana muwala olitereera ddi. Abamu kumwe timuli na bayonjo. N'otunula wala wabeera kuno najja kuno mbona yaze kunoonya. Ogenda okulaba enjala. Enjala nazo sizirabika bulala. Empale y'omunda erabika. Ng'empale y'omunda erabika. Mwana muwala wala olabyeko otya. Wala obaddeko ddi n'empale yo neerabika. Empale yo neerabika. Oyambala butiiti osikiriza abasajja. Emizimu gy'obwenzi gitandikiraawo. Bakusiga siriimu ogenda okufa nga tozadde. Bino byonna bibagamba. Abamu nno n'obutiiti bwe bambala buyitamu ne bugwa wansi. Tebaayawula. Bali bubi. Agawala gali kuno ate galooza nti gabbeeyi. Okweyirusa n'otunula buti ng'amanya agamu gangerekera. Oli awo naawe otambula olowooza nti naawe oli muntu oli muwala. Watambuddeko gwe n'olaba. I've traveled 69 countries of the world. Nina obutabo 6 books. Baggwako dda. Noonya ka 7. Naye tulabe ku bantu. Ate bwe kituuse mu bayimbi abakyala. Omanyi lwaki? Mubuuze Desire Luzinda yamalirawa. Kati akola mu ddwaliro. She's a nurse. Eri mu America. Tati asobola kwata microphone. Tati asobola.
takyasobola kukwata microphone priorities akyuka bw'otuuka mu America priorities zikyuka ate kankubuulireko nina omuwala bamuyitanga Kitiibwa Julie yabanga eseguku omuwala namusanze juzi mu America Junior singa bangambira nti muwasizeyo nani muwasiza kuba nalina sente nalina amaka nali maze okuzimba I would have naye omuwala namusanga ku Furex wansi Kajansi awerweza nimugamba naye muwala gwe Julie tukuze fena naye lwaki sikuwasa nangamba naye olaba skini yange nga nze ngenda kunoonya muzungu yayingira mu America bw'omutunulako kati saawa zino tosobola na kumubuuza kubanga wali abaana abanyaga waliwo abaana bakula Mufasa bino byenjogerako gye biri abawala abalungi gye bali Junior otunula ku mwana nga talina nkovu n'otunula kuona agamba mulungi alina ekigere ekitege ekigere ekikangana ekigere ekisambaliza ekigere nga kirina olubalaza baluyita kungumba dambaga oli awo otambula oli oti oyeega amatu naye nga nawe olowooza nti nawe oli muntu you are human being genda olaba abaana abanyaga bali mu America genda olaba abaana abawala bakula obulungi abaana nga bw'atuula n'ayimirira bw'ati nga mulungi naye gwe wakafuna ku 10 oyimbyeko ennyimba 2 nazo teziri mu beat temuli bass gita temuli na rhythm okanga nawe ojja wano tulaga ebyo bwerere ebyo mbukiki I want to be introduced to the world gw'omanye emyaka gye tumaze